enkula ennume. Kale njagala okwebaza weebale nnyo weebalire ddala tutambula mpola mpola. Sseggujja saawa ya kabiga abavunkanya abasinga batabukira nnyo mu kabiga. Njagala otabuke Sseggujja. Londamu ebbaasa gy'owulira gy'osobola. Kankuwe embwa tenywera kaseke akuvunkanye naawe omuwulire. Sseggujja Petero nkuwulira ssebo. katugende engeri gy'oli wanjovu ate nga mwe mukuba akadinda ka Ssaabasajja. Bannange bw'oba oweereza obubaka ku ssimu teekako erinnya. Waliwo wano atugambye nti nze nfiira ku baana b'essomero ssimu esembya 48. Weebale nnyo okubeera nti otulaba agaye nti abaana b'essomero afiira ku mmwe. Abafiirako bufiizi. Afiira ku ffe ffenna kubanga tuli basomero ffenna. Kale n'ekyo kirungi nnyo kubanga atufiira. Mwenna bwe mbanga muli basomero ne Mukasa yagambye muyizi. Ne Mukasa yageze mu bayizi. Yagambye muyizi. Owange bagamba nti omusasa afiira ku kulu. Ate n'omunafu afiira ku ddene ensana ku kigere kisajja. Sseggujja Peter Sema. Wampa ssebo. Munnange teweekunya n'obanga oli ataataase wa mulirwano. Tugende? Ssebo. Nkakasa bukasa ni mukana akanyomera akakabiga. Mwolina okutaamira. Onootaama. Kale. Tugende ssebo. Teweekakasa wikakasa oba onootaama. Taama bugo, bibuuzo bitaamire. Onootaama? Tugende ssebo. Njagala okyatulende nja kutaama. Katonda bw'anaaba ayagadde entaame n'ataama. Abenje butebabeera batiitiizi batyo. Kale, ekkubo omusu we guyise liyitibwa litya? Ssebo liyitibwa ekyole. Era olemererwa oba kulemererwa kutaama ku kino. Neeyanza ssebo budinda. Sseggujja. Wangi ssebo. Munnange Senkumbye n'azibwa w'amaanyi nga yafumbirwa kitale si bwe guli. Kaakati kale kankusookeze wano nsomere ekitundu kino. Ogenda kusomera ekitundu kansooke wano. Ebibuuzo manyi munnange wano twebonnaanya mu bibuuzo. Otegedde ensonga? Kansooke wano mpa amakulu g'ekigambo kino. Ate era okikozese ne mu mboozi. Olwo nno ntegere nti omanyi amakulu gaakyo. Ekimpemempeme. Ekimpemempeme? Ekimpemempeme. Nze okutegeeza omuntu akola ebintu. Kale akola ebintu ebitamujjaamu. Ebitajja mu myaka gye. Tuyinza okugamba nti Mukasa yafuuka ekimpemempeme. Lekera awo obubonero obututte. Neeyanza nnyo ssebo neeyanze. Naye lwaki omanya bonna lwaki olonzeyo ekinondeseza yali ku kamera wano. Anansonyiwa ekinondeseza Mukasa. Ntegedde nti linnya lya Lubaale. Nkwagadde omusajja mugezi nnyo. Kubanga wejerese abadde akulumba awo ennyini nga tonaba kumaliriza. Abadde agenda kuvunkanya mu ngeri endala. Sseggujja. Wangi ssebo. Kale tuli mu bbanguliro. Sooka onsomere ekitundu kino ntegere buwakaza bwino. Wataamye nkulaba mu kanyomero kano. Akabiga oyagala kukeetikka. Nkulaba otaamye. Sseggujja bw'atyo yeddira njovu akabbira omuvubu waalinnyo wano. Erinnya Sseggujja Peter agenda okusomera ekitundu kino. Otyo abakulembeze abaava mu mambuka ga Uganda etali bukulembeze mu kika ky'obugunjufu Buganda bwe yalina bo kyabasanyusa nnyo okufuga ku Buganda. Abaganda bo baalina bugunjufu na buntu bulamu ate nga bo abafuzi abapya baalina mmundu na bissi ebya buli ngeri. Obukyayi n'ettima bwe batyo ne bafutiza Buganda kubanga Abaganda beemanyi era beeyagala nnyo. Baadoobya Buganda ne bafuba okuginafuya n'okunyagako ebyayo. Kale weebale nnyo weebalire ddala Sseggujja. Sijja kuba mukodo. Tabuse. Obubonero bwonna obuntu. Abututte. Neeyanza nnyo ssebo neeyanze. Sseggujja. Mu basomi be twabadde nabo. Wamma gwe oyitiridde ne Namuŋoona wabadde n'akutenda nti oyo omwana muka. Sseggujja. Wangi ssebo. Mutuufu akanyomero olabika oyagala kukeetikka. Naye kale kankakasa onookeetikka.
Katonda ng'asiimye nja naye oba kigwadde anti Katonda yasooka essebo anti lubaale embeera nga neki nembiro kwotadde olwogedde onekakasa onekyetika ekitundu nja kukyetikka kati kyembadde nkunoonyamu kale nkunoonyamu bibi oba onokyetika oba tokyetika eggomanyi ettondo ly'enkuba erintonyedde mu mutwe be to obalera obututi neyanza nnyo essebo neyanza akabiga bwekatyo kamuyisizza Debula ndaba otunula balindokola weda Sseggujja tunajjatunulamu nejjatunula nga va ku katuuti kale waliwo enjawulo engeri gyatunulamu kati nejjala tunulamu nga tanajja ku katuuti mu kabiga era waliwo enjawulo era kalekaleko ino ebibuzo by'ebbanguliro kubanga waliwo akubye oyo atudde wakati kwefira ozaayinaga nti owange kanne kakabere kale Debula njagala onsomera ekitundu tegeere bwe wakaza buli ekitundu kisoma bwe kiti akabaate kennyini baakaleeta mu mawanga mu 1966 Obote ye yali afuga Uganda yonna yakozesa amagye n'emmundu n'alumba olubiri lwa kabaka batta abantu bangi nnyo mu lubiri nga bwe twalabye edda motoka z'amagye zaalabibwa nga zisomba abafudde wamu n'abo ab'ebiwundu bano baziikibwanga bano emirembe weebale nnyo weebalire ddala akadde kakugalangatanyizza naye weebali omujje kuggwaki bw'obanga mirembekanyiza ng'abalamuzi katukuweyo akabonero kamu kubanga ofubye kale kakati mirembe za mpolampola ekkubo engabi weeyise liyitibwa litya kama wange sijja kulinda mukuru kiganye sebo liyitibwa olugendo olugendo lwe tulina nga tugenda okulambula ettaka oba yataddemu ebitwabaaya mu matumbi kale tulindiza kino twala kino nange neeyagale mpa amakulu g'ekigambo kino bw'omaliriza okikozese mu mboozi ekimere ozivunkanya nedda sebo mirembe oyagala kuvunkanya saabalamuzi sebo ekimere yemmere ey'abalongo kikozese mu mboozi kano ke kabega k'ebbangulu lya Wakula ennume bwe twagenda ku mukolo gw'okuzina abalongo ekimere ekyaliyo kyali kyanjawulo ng'era kiwooma nnyo nedda kyerondera mukuru kiganye ekimere lyekkowu erisangibwa mu nkwawa era oŋŋambe nti bwe twabadde tugenda kano ke kabega k'ebbangulu lya Wakula kasa bwe ennume yasitudde enkwawa nalabye ekimere bannange jajja mukasa kale mmwe mwenna ababaddeyo nga mugaa tugenda ku kimere kigambo ekyo mukitegere ate bakyenyumirizaamu nnyo ne bagamba nti ku mbaga ya shanita batufundira ekimere nyabula twali ekimere tegeera kyobaolidde kale ekimere bwe kibanga bwe kityo bwe kikuyisizza wuliriza kino owaaye ng'otuuyaniridde onoomalago bwe twabadde tugenda ku luzzi owaaye ng'otuuyaniridde onoomalago twasanze sempeka amaliriza okusena amazzi naye ekidomola kyebundugudde omulundi gumube nedda
mukuru kiganye temubanguse mu bbanguliro ebibuzoenome webityo bibagoba bulijjo ekidomola ekyo kyebundugudde be gudugudu kigo kya lwazi tewamulabye waddukamu kale webale nnyo webalire ddala mirembe ddebulwa banaye abatulaba eyo twongera okubeebaza puroguramu eno tulaba bwe tuyiga ebintu byonna ne biba nga bitambula bulungi ono agambye nze nakato Nasaka Rashida nze mpagira Sseggujja era ayongeremu amaanyi njagala gwemba nziramu okuvunkana naye omulundi ogujja kale nakato ali yakwepikira Sseggujja Peter tikanakwatako muluvunkana olujja n'ebyenda bijja kwetokota weebale nnyo Nasaka okubeera ng'olaba essaawa eno Nasaka yaliwa Nasaka Rashida Nasaka muyizi oyo muyizi ku ssomero lya Kalanamu SS agambye awagira Sseggujja oba banaatidde batye oba Sseggujja alaba gwasobola kati awo simanyi naye ndabyemu embeera ey'okweyagaliza wakikere gwayigira kakati twagalayo omulabi omu ali eyo omuwagizi kuba essimu eri noti 752446 noti 239 tukuvunkanye osobole okubeera nga ogenda kumutendera oguddako bw'onooba tokubye ffe nga tukuleka kubanga kati tulinawo abavunkanyi basatu balamba abagenda okwewangulira ekyabawagizi kakati gwe kiri gy'oli eyo okutugamba nti kino oba kiri kakati katuwulire ono mukulu wangi naawe weebala ani ono mugambwa Bishop Nankyama mugambwa ekibuuzo kikino owuliriza weetegese bulungi mugambwa weetegese bulungi ekibuuzo tuleete kale ffe tugamba nti tuwe kabaka wa Buganda eyali owe15 mu luse luno olwakintu twagala otunnyonnyole eyali kabaka wa Buganda owe15 mu luse lwe tulimu luno olwakintu Mutebe yasooka kituufu gwoyiseewo essanyu oyiseewo kaakati tukututte kale vaako nno katufuneyo omu yekka munnamukisa wangi alo kikyobadde ki oyogerera mu kitanda alo oyagala tuvunkanye ani ono kale yebwani linnya tetulitegedde ani ono tebakuyita buyisi tata kiwa linnya liryo kiyaga weddira mamba mamba ki kiyaga salabiyo ate tumutwala ku kibuuzo ekirala agudde obuzibu bwalina alina namuvunkanyiza weddira mamba ki kale ogwo obuddemu butereevu tosobola beera bulungi weewala okulaba Delta TV awakula ennume batulabire booli nabo ng'olaba kale Sarapia alo nakirebe senga Teddy eluli byakulema kati okomyewo owe nakirebe senga Teddy kakati bwe tugamba nti embwa eridde mwanyi tuba tutegeeza ki wangi
kale weebale naye ogudde beera bulungi weebale okulaba Delta TV beera bulungi kale tufuneyo omu nendoza tugende kale tufuneyo omu kale tufuneyo omu alo esebo kale munnange ani ono Buluno Bashiri weddira ki Buyondo weddira ki Buyondo Kasimba kale kuba omubala gwa Kasimba tugende Kasimba netya Kasimba sebo kuba omubala gwa Kasimba tugende sebo kale beera bulungi weebala okulaba Delta TV kale weebala okutulaba kale bannange musonyiwe esimu zivugira ku mukumu naye tetulina kyakukola olwakadde katufune obubaka okuva ewa Ssaabawandiisi ate tulangirire n'oluvannyuma tubeere nga tubasiibula omulimu tulina munene gyenzudde bw'abanga omubala gwagenda katufune ono wangi alo wangi yogera nnyo tukuwulire Juliet Nasana ogamba ki oyagala tukuvunkanye kale mbwate nnyo akaseke kakuvunkanye omuwulire Juliet we Nasana ogenda kutubuulira omwana ow'obuwala abeera nteeka ate omulenzi omwana ow'obuwala abeera nteeka ate omulenzi ni mukukubuuza ate oli mukuddamu kuyitaba munnange owe Nasana omulenzi atalabanga ku musajja tumuyita tutya ku mukazi Juliet kakati ebintu bino olabika bikuleetedde agambye bwaba bajiri weebale gwe tukugobye mu bbanguliro okozesezza Olungereza kale katufune Profesa Sempeke mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abalabi abatulabye era abakyatulaba kuba tetunaba kubasiibula bwebiti bwe bigenze nabulya Rosemary oba Rosemaria afunye obugoba 33 ku 6 ntuvawo ntugende wa Sseggujja Petero n'afuna obugoba 31 ku 6 netugenda ku Mirembe Debula n'afuna obugoba 22 ku 6 mwebale nnyo mwebalire ddala bwe bityo ebigenze kalaamu bwete bwetolobe kale tweyanziza nnyo tweyanzeege Profesa Sempeke kale mu kiseera kino twagala okwebaza ennyo abavunkanyi twagala okwebaza abasponsa baffe n'abantu abalala mwenna nsaba musomesa wa Buwagga Senior Secondary School tukuwaddeyo eddakiika emu yokka olwakadde ate tusobole okugenda ku nsonga endala Saalongo n'abateesiteesi abalala ffenna tweyanza nnyo omukisa ogutuweereddwa nga Buwagga Senior Secondary School okusooka okwetaba mu mpaka ate nammwe mwebala okutuvunkanya ebbanguliro tuliwo ekitiibwa era tukiyigiramu nange ng'omusomesa bwe mbeera wali ku bbala ekyamazima nange mbeera mu bbanguliro kubanga neeyongera okubaako byenjiga omuzadde wena ali eyo tukusaba omukisa guno tugukozese bulungi tukusabe omwana wo gw'olina omutuweereza ku Buwagga Senior Secondary School naffe tumuteeke mu bbanguliro eryaffe tusobole okumuzaamu empisa ezo mu bantu neera empisa ez'obuntu bulamu n'okwongera okumubangula mu bitabo ebya curriculum tuwe omwana wo tujja kumutendeka bulungi kubanga
obusobozi n'obukugu tubulina mu kutendeka abaana bano. Eddembe ly'abaana tulifaako nnyo, ebyetaago by'abaana tubifaako nnyo, nga mu biri tusinziirako ebyemizannyo tubiwanya enkizo, endya y'abaana tugiwa enkizo, ebyobulamu bwabwe tubiwa enkizo. Enamba y'essimu ojja kuba ku 0754 04 1584 kilomita 2 z'okuva ku Gaza Main Road, tusangibwa Mayiga ga Yugakiiki. Niyanza nnyo Ssaalongo. Kale twagala okwebaza mwena abatulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kiseera kino njagala okubategeeza nti Nabulya afunye obubonero, oyo nno ye maama afunye obubonero 3 mu 3 ate tujja kuga obubonero 3 mu 5 Mirembe Debula n'afuna obubonero 2 mu 2. Kitegeeza omutendera guno Sseggujja Peter ne Nabulya Rose basumusiddwa okugenda ku luzannya oluddako, ate Mirembe Debula ye n'abanga asigadde. Naye twagala okubeebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bulijjo omuvunkanya abavuddemu tumuwayo akakisa ka sekendiseemu n'abaako obubaka bwayisaawo eri abalaba Delta TV ne mu bbanguliro. Kale Mirembe Debula jangu obeeko kyoyogera mu bufunze sekendisi 3 nnya 5. Neyanziza nnyo omukisa ogumpeereddwa Ssebaba Tesitesi, amannya nze Mirembe Debula Bwaga Senior Secondary School. Neebaza kutuuka ku eno level kwentuuse, weewaawo tebibadde byangu, naye ate era mpulira essanyu kubanga munnange omu ayiseewo Bwaga Secondary tukyagenda mu maaso. Mwebale mwenna mwenna ade batugoberera, mubeere bulungi. Kale tweyanziza nnyo, tweyanzeege, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaffe abakuba essimu tetujja kukowa kubeebaza, naye nga njagala okubajjukiza nti Kijooma Eric, Namatovu Irene, Nsubuga Musa, ennaku z'omwezi nga 25 mwe muli mu bbanguliro lya puroguramu awakula ennume. Ekitundu kyaffe ekyokubiri be bagenda okukiggalawo, ate tube nga tutandika ekitundu ekyokusatu, ate olwo tufune ne bannaffe abagenda okugendera ddala ku mutendera ogusembayo obaolyawo bewangulire ebirabo. Kale nno mujje mutuuke essaawa 10 tusobole okubateekateeka obulungi ennyo. Njagala okwebaza Henry Modern Drinks, njagala okwebaza Mwami Mugerwa Paulo, oyo nga ava ku Buwaga Senior Secondary School. Ono afiiridde nnyo ku ssimu, kamuyambe muyise. Wangi ani ono? Zakuta Zakuta obadde ogamba ki? Weddira ki Zakuta? Oviira wa? Oli mu Kongo? Oli wa ggwanga ki? Oli Muluulu. Kaakati njagala ompe ekitundu omusangibwa abaluulu. Ekitundu mu Uganda ekisangibwamu abaluulu. Nedda mbadde njagala oŋŋambe nti basangibwa mu mambuka. Kale beera bulungi, weebale nnyo okutulaba. Bannaye abatulaba mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza ennyo abavunkanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mirembe, eno si yenkomerero ya puroguramu awakula ennume, ate tukusuubira n'okubeerayo mu lugendo. Mirembe alina okubaayo okujja ng'omwaka ogujja teyeetabe mu puroguramu awakula ennume. Kale tujja kuba tutambula ffena. Njagala okwebaza maama wange Nabulya, Sseggujja Peter, Mirembe. Njagala okwebaza omulamuzi Bosa, ate ne Ssaabawandiisi Professor Sempeke, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza nnyo Pounds mu control room, mwebale nnyo. Mwami Mukasa tebimugendedde bulungi, afuuse kagoma ulowoda akuba n'akuba. Kojange Emma, webale nnyo, webalire ddala. Njagala okwebaza nnyo Omulangira Ndawula, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutetenkanya okulaba nti puroguramu eno etambula. Sijja kusingako okwogera bingi, sikusinga musango. Kakati ffenna abali wano tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mama
wakula ennume